Amawulire getulina nga bbomu ezigenda okuddamu okubalukawo mu kibuga Kampala era nga bannayuganda tubeere beerindala, bannayuganda tubeere beeteefuteefu. Waliwo abantu abaagala okuba bbomu mu kibuga Kampala. Abantu bano nno nga bantu baffe era nga bo tubamanye nti bo pulaani zaabwe zonna ze babadde bakola babadde basiteeginga kutemula kwerire kwe badde baliko ng'era nga basiteeginga. Twongera bajjukiza baganda baffe mikwano gyaffe nti ebintu ebikolebwa wano mu ggwanga lino bikolebwa naye tumanyi bulungi nti ababikola balina ebigendererwa era batumi. Twongera bajjukiza nti Mwami Museveni kati pulaani gy'alina ayagala kusiteeginga bbomu esaanyewo ekitebe kya National Unity Platform era nga tayagala Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu mwaka gutuuke gwa 2026 nga akyalina obulamu oba nga ekitebe kya National Platform kikyayimiridde nga kyaliwo nga kikyatudde ng'era kyalina amaanyi. Twongera bajjukiza abantu baffe nti Mwami Museveni bino ebintu abigezezzaako bikola ebbanga libadde ddene ng'agezaako okusiteeginga ebintu eby'enjawulo, ng'agezaako okukola ebintu eby'enjawulo okulemesa bannayuganda okwerondera omukulembeze gwe baagala anaatwala eggwanga lino mu maaso. Mukulu agenze mu maaso n'okulaga nti afufugaza n'okulaga nti bannayuganda tebalina kye bali, naye naffe twongera omujjukiza n'omutegeeza byonna ng'abikoze time naye ajja gy'oli. Akaseera ka Mwami Museveni kajja, byonna by'akola ajja byejjusa wadde wa time muleke awo siteeginge akole by'akola alowooze nti yategeera nnyo nti yasoose otegeera oba yasembayo. Ffe tumukwasiza Katonda y'aba amulaga nti by'akola tebirina gye bimutwala era takyalina lugendo. Stages nnyingi ate era tuzimanyi amazima. Tuba tukyogedde ng'ekyokusaaga kiba kituufu. Ffe twasalawo okukwata kigambo kya Katonda n'okulabisa amazima ga Katonda naye okubikibwako obanga enjiri yaffe ebikibwako mu abo ababula. Katonda w'emirembe gino be yaziba amaaso g'amagezi gaabwe abatakkiriza. Bwe wabaawo bye twogedde n'otabitegeera oli ndiga yakubula. Gwe tolina bitegeera Mukama yakukula. Yesu yagamba nti bonna nga bwe wabampa mbalina okuggyako endiga ey'okubula. Bw'obeera eyo nga totegeera nuupu byekola, totegeera bye tukola mu nkyukakyuka, byakulema okutegeera obiyita propaganda. Bayibuli egambye waliwo olwedde ababikibwako nga bo bakuzikirira. Bwe wabaawo abatamanyi bye twogera nga ddala owulira tobyagala nga topretendinga bupretendinzi, ng'owulira bye twogera tobitegeera, tobimatira ddala, tobitegeera ddala bya kisiru, oli ndiga yakubula ne mu ggulu ogenda mu Geyeena. N'eggulu lyo teririiyo Bayibuli yegambye. Gw'oli ndiga yakubula. Bw'oba oli musumba ng'owulira ffe bakyamu, Geyeena yeekulinze n'okuwuumeewuuma n'okuwunyooka. Omusana gw'enjiri ey'ekitiibwa eya Kristo oyo kye kifaananyi kya Katonda gulemenga okubaakira kubanga tetwebuulira ffe. Waliyo abantu ng'omusana gwa Kristo tegugenda baakira nga bo olwedde baabikibwako ekigoye tebajja kugulaba n'ogw'enkyukakyuka bwe gutyo. Wabula Kristo Yesu nga ye Mukama waffe, naffe nga tuli baddu bammwe ku lwa Yesu. Kubanga Katonda ye yayogera nti omusana gulyaka mu kizikiza, eyayaka mu mitima gyaffe okuleeta omusana ogw'okutegeera ekitiibwa kya Katonda mu maaso ga Yesu Kristo. Nti omusana gulyaka mu kizikiza, bonna batusookawo. Ekizikiza kisookawo, omusana gwaka. Bayibuli egambye bw'eti, kyawandiikibwa bwe kiti mu Bayibuli, omusana gulyaka mu kizikiza. NUP eriyaka mu FDC, eriyaka mu NRM, eriyaka mu byobufuzi by'eggwanga Uganda, erikyekinga abalamuzi. Omulamuzi oyo abadde tagenda kutabaana abo leero, abadde tagenda batwala mu kooti ndala. Naye kye twakola, simanyi polisi, simanyi sikyuta, simanyi state attorney, oyo omunyarwanda ow'ebiviiri bimulinga ebyabalalu. Kati owa high court twagala okukumanya, tweyanjulire nga bukyali, tuteereyo nti gwe mulamuzi wa high court. Twagala okumanya abaana bo gye basomera, gy'owasa, gye bakuzaala, w'onywera, w'oliira, w'osula,
motoka namba tukugoberere bulungi buli kyokola fe tutambulira mu musana kyetuva tuterayo nti ono ye gundi ne gundi ne gundi ne gundi beebo tugenze mu politics kati Olinange Sandra Nachola Kakano Kesimbule Sabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu munyiikaavu n'engeri abakulembeze gye batandise okwezibika ensimbi z'omuwi w'omusolo ne baleka bannansi nga bayagga. Kazimba agamba nti ennyamidde bwe yawulidde ebigambibwa nti waliwo ababaka abaweereddwa ensimbi obukadde 10 buli omu mu ngeri nakati etannategeerekeka. Bino abitugambye nga obubaka obw'amazuukira ga Kristo eri abakristaayo bonna mu ggwanga. Ku ntandikwa y'omwezi guno amawulire gasaasaanye mu bannayuganda nga bwe waliwo ababaka ba paalamenti abafunye ensimbi za Uganda obukadde 10 buli omu okuva eri omukulembeze w'eggwanga bo nga abasiima okuyisa ebbago ly'etteeka ku mmwanyi ako gasaana okubateekateeka okuwagira kyenkanyi ennongosereza ezigenda okukolebwa ku bbago ly'etteeka ery'amagye ga UPDF Act akadde konna erisuubira okuyitibwa mu paalamenti y'eggwanga. Newankubadde ababaka naddala ba NRM bewakana okukwata ku nsimbi zino bannaba ba NUP bakyabalumiriza okwezibika omutete guno era nga bataddewo n'ekitabo abeegana ensimbi zino kwe bateeka emikono gyabwe lwe bazibidde olunaku olw'eggulo ababaka 7 bokka be badde bakateeka omukono ku kiwandiiko kino. Kakati naffe kino kye twakoze kiringa kuba kirayiro tetugamba nti nedda ssente zino tuzigaana era ffenna abasayinize kuno tetwazifunye. Kati nga obubaka obw'amazuukira Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu alaze obwennyamivu olw'abakulembeze abagufudde omugano okugabanyanga ensimbi nga bannansi bafa njala. Era waliwo abantu bangi abafuna omudidi gw'ensimbi ng'oluusi tegumanyiddwa ne gye gugenda ate ng'eriyo abantu abavaabira ne baleka abalala nga beeryankuta. Kale ekintu ekibi nnyo okuba nti oli avaabira n'alya ng'ate eriyo eyeerya enkuta nga tamalina kyakukola. Ono agambye nti mu kaseera kano ng'eggwanga litawana n'embeera y'ebyobulamu embi eddagala litamala mu malwaliro ko n'ebirala bingi kimalamu amaanyi okulaba nga abakulembeze basalawo okukkusa mbuto zaabwe. Ekintu ekisoomooza kubanga ate waliwo amalwaliro nga temuli ddagala ne wabaawo amasomero nga gakutte mu mbinabina amasomero gagakutte mu mbinabina nga gagenda kugwa. Waliwo n'amalanga enguudo nga wozitambuliramu obanga ayingira entaana eya Walumbe. Mu kaseera kano ng'ebyobufuzi bisemberedde okuddamu okufuuka ebyebbugumu mu mwaka 2026 Kazimba alabudde ku bikolwa eby'effujjo ebitera okwetobeka mu mbeera ng'eno ne bivaamu n'okuyiwa omusaayi. Newankubadde ng'abantu baba ba bibiina bya njawulo naye basigale nga baagaana n'okusiŋŋanamu ekitiibwa buli muntu wa mugaso era buli muntu yeetaaga munne. N'olwekyo ebyobufuzi eby'okunyolagana n'okubagana emiggo n'ensambagere ebyo si birungi tubyewale. Obufu bwe bumu akowodde abavubuka okwemba okwetabanga mu kukozesa ebiragalalagala byagamba nti bya bulabe nnyo era ebiseera byabwe by'omu maaso. Many of our youth, full of potential and promise, are falling prey to addiction, which not only endangers their health and future, but also fuels violence, theft and moral decay. Ng'obubaka bwera bakkiriza bonna mu ggwanga mu kaseera kano ak'amazuukira Ssaabalabirizi asabye buli muntu okwekuba mu mutima okwenenya n'okwesa okujja mu bikolwa kuko n'endowooza. Owulidde ebigambo bya kitaffe mu Katonda Kazimba Mugalu nti ekkanisa oba ye nga kitaffe mu Katonda atutwala nabbi w'eggwanga Uganda yennyamidde era mweraliikirivu naye taprovidinze solution
yennyamidde bwennyamizi. Eyo position ya kanisa, wulira position ya ekereziya. Ngenda bikwa kamala okukubagana amawulire gonna tugende wali. Kale kakati ababaka batula ku kakiiko ka palamenti akalondoola olutaba abepiskopi mu ggwanga olwa Uganda Episcopal Conference batubuulidde nti okutya kubeeyongedde ku ngeri ya Luka 2:26 kikagenda okubeera. Ekereziya nennyamivu, I mean ekkanisa eri y'abaprotestant yakazimba Mugalu, oyo nabbi waffe mwennyamivu, taprovidinze solution, tamanyi kiddako, wabula mwennyamivu naye mweraliikirivu nga nze omuntu wa bulijjo. Ekereziya ewa nabbi waffe nabbiziwa Saabannabbi Saabakabona akulira abeepisikoopi bonna, naye atandise ng'agamba atidde afunye okutya. Biwulire bulungi. Nga bo balowooza nti kayinza okumamirwa ebivuyo ekitoogeriko olutaba abepiskopi mu ggwanga olwa Uganda Episcopal Conference batubuulidde nti okutya kubeeyongedde ku ngeri ya Luka 2:26 gye kagenda okubeeramu, nga bo balowooza nti kayinza okumamirwa emivuyo ekitoogerekeka. Abakulu basinzidde mu bbaluwa yaabwe namutayike y'omulundi ogwa-27 gye bawandiikidde abakkiriza bonna mu ggwanga nga bayisa galubindi mu ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Bano bagamba nti byali mu kalulu ka Kawempe North kulinga okulagula ku ebyo ebinaabeera mu 2026 era basabye bekikwatako okuyimbula abantu bonna abazze bakwatibwa ku nsonga ezeekuusa ku by'obufuzi. Omusasi waffe kabitumalireyo mu bujjuvu. Abasumba b'enzikiriza y'obukatuliki baludde ebbanga ng'ebigenda mu maaso mu ggwanga babitunuulira kyamuli, nga bwe bagamba nti n'asirika amanya ekikere bakibikira kwa kyeya ne kikaaba okw'enkuba, kirabika ng'akaseera kaabwe okubaako kye boogera kabadde nga kabindabinda. Olwaleero basumuludde ebbaluwa yaabwe eya buli mwaka eyitibwa Pastoral Letter gye bawadde omutwe nti amazima gali bafuula ab'eddembe mwe basinzidde okwogera ku buli ekibadde kigwawo mu ggwanga. Bano ababadde bakulembeddwamu ssentebe waabwe kitaffe mu Katonda Anthony Siwa akalulu ka 2026 engeri gye kanaabeeramu ebasuza tebeebase. We observed that every election period comes with anxiety, violence, uncertainty, and a sense of hopelessness. Issues such as an even playing field for the contesting candidates, interfering in elections by the security agencies, and violence are still unresolved. Balabudde ku mifuyo egiyinza okumerukawo ng'ate gikoleddwa babyakwerinda bwe bagamba nti bandigezaako okweyingiza mu kalulu. There have also been complaints about vote rigging, unclear winners, and loss of property and lives. There is a need to provide an enabling environment for voters and political parties to participate freely and effectively in the general elections. Bano bongedde eddoboozi lyabwe ku b'oludda oluvuganya mu kubanja abasibe abazze bakwatibwa naddala abo abaakaligibwa kkooti y'amagye Ginnayo Ensukkulumu be yalagira edda baggyibweyo batwalibwe mu kkooti za bulijjo. Abantu bano abamu bakwatiddwa ebitongole ebikuuma ddembe. Abamu ku bano batwaliddwa okuwoza mu kkooti z'amagye. Naye bino byonna era bitegedde nti wabaddewo okutulugunya abantu abo abakwatiddwa. Abamu bawambiddwa buwambibwa ne batabalina kumanya wa gye bali. Waliwo n'abamu basibiddwa mu bukyamu. Bakyukidde n'akakiiko k'ebyokulonda ke balangidde obutafaayo okusomesa bantu ku byakulonda bategeere kye bagendamu ekiviiriddeko ate embeera okwongera okubijja.
bwe twogera ku civic education wano abantu bangi bakimanyi nga ekiseera ekyokutegeka abantu okugenda okulonda naye civic education kigazi okusinga ekyo ate ne kino kyennyini okutendeka okwo bwe kuggwa bameka baba bategedde okulonda nga bwe kunaaba. Ensonga endala nnyingi zibakoonyeeko mu kiwandiiko kino omuli obuli bw'enguzi embeera y'abantu etasanyusa okuwuuta ebidde ekisusse ne bakubiriza n'abakkiriza okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Agamawulire ameka 2 nkulaza eri ekkanisa nkulaza eri ekereziya lwaki nga kuba gaggweeyo tugenda kudisikasinga ku ebyo ebyogeddwa kimu ku kimu ekereziya tugimaze n'ekkanisa tugimaze tugenze mu Buganda Kingdom. NTV akawungezi. Katikkiro Charles Peter Mayiga alaze obwennyamivu olw'emivuyo w'egyeyolekera mu kulonda kw'okujjuza ekifo. Institutions zonna ze twandiyimiriddeko okwesiga zonna ziraga bwennyamivu na kutya. Ziraga bwennyamivu na kutya. Ne Buganda etandise eraga bwennyamivu na kutya. Wulira. Omukyumbaka wa Kawempe North bannamagye mwe baakubira abalonzi ne bannamawulire. Katikkiro agambye nti enkola ng'eno singa teekome okulonda okwa 2026 kuyinza okufuuka okw'obulabe. Bino okubyogera abadde asisinkanye ekibiina ki National Unity Platform abadde bazze okumwanjulira omubaka wa Kawempe North Elias Nalukoola n'okuwagira okugula emisinde gy'amazaalibwa g'abeene. Omusasi waffe abirondodde. Okulonda kw'okujjuza ekifo kya Kawempe North okwaliwo nga 13 omwezi guno kulirwawo nga kwogerwako mu byafaayo by'okulonda kwa Uganda. Abakuumaddembe abamanyiddwa okulwanyisa obutujju abajjat bwe bakkakkana ku bannamawulire n'abalonzi okubawuula emiggo okukira ku bakuba ente. Kati olwaleero Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'abadde asisinkanye abakulu okuva mu kibiina ki NUP abakiise embuga okumwanjulira omubaka Elias Nalukoola ko n'okuwagira emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Katikkiro asinzidde ku bye baayitamu n'avumirira effujjo eryakolebwa mu kulonda kuno. N'olwekyo N'avumirira effujjo twongera abantu amannyo okubamenya amagumba nalaba omuntu gwe bamenya okugulu akalulu obululu ensi tugiryako makoola tewali nsonga lwaki omuntu yandiwaaliridde ekiyitiridde olw'akalulu obululu. Ono asabye bannabyabufuzi okuvuganya mu mirembe basobole okukuuma ekitiibwa awamu n'ekifaananyi kya Uganda. Buganda eno okukula lya Afrika twagala mirembe kale obusambattuko bwe mu kalulu obululu wa constituency ng'oyinza okulowooza nti enjuba tejja kuvaayo enkeera. Katikkiro asabye omubaka Elias Nalukoola okubeera omuvumu n'okukola ebyo byasaanidde okukola kasita biba nga biyamba abantu bakiikirira. Teweeraliikirira bya Sseggirinya gwekola bibyo. Nzizeemukko emabega kubanga nina bye njagala enjiri ejja kukwatagana nga tumaze okuggyayo ekintu kino. 1. Video ya leero njituumye nabadde ndowooza ku kintu kino. Museveni ye tumuwaabirawa. Museveni atuuka atya okubanga yali ku top y'eggwanga Uganda nga talina ayamuceekinga. Bakabaka bakkakkana batya ne bajja wansi wa Museveni. Bannaddiini ne bakkakkana ne bajja wansi wa Museveni. Museveni n'atumbira n'abayitako. Kyatandika ddi kyajja kitya. Mmwe abandivunaanyiziddwa ku bino mmwe temulabawo nga waliwo obutali bwenkanya ku Museveni ku byakola mu ggwanga Uganda. Mmwe mulaba nga byonna Museveni abikoze bulungi. Ekira bwe mubanga mmwe be tulinamu essuubi nga mmwe mulina okubeera bannannyini ffe nga mmwe mulina okutuvunaanyizibwako ne mubanga mujja kwennyamira bwennyamizi mujja kutya buti era ne mutugamba mutidde. Buganda etidde, ekereziya etidde, ekkanisa etidde, kati Kadaama ddewa.
olunaku lumu Ssaabasajja Kabaka yatugamba ebigambo bino. Nkwaniriza kumunya live osibitano mnafeata. Era omuntu abaga menye. Abakwatibwa mu bitundu by'eggwanga ensano butikudde oluwalo nga n'oleeteddwa abakulembeze b'ekibuga abadde bakulembeddwamu omuloodi wa Kampala Ssaalongo eri nkwaniriza kumunya tugenda okuwulira ng'ate enkiiko zitudde